Abayudaaya ffe tukoma ku Musa, ebisigadde bubuze bufere twagala kumanya aba Jews. Kati Christianity eyingire mu level endala nga yakafwali bukafwaliza Allah subhanahu wa ta'ala, era yonge egamba nti ffe tukoma ku Isa tetusukkawo Muhammad tetukola tutya tetumumanyi. Abasiraamu bakkiriza nabbi waabwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakkiriza nabbi Isa alayhi salatu wassalam, bakkiriza nabbi Musa alayhi salatu wassalam, la nufarriqu bayna ahadin min rusuli abi basiraamu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tukyagenda mu maaso n'ekyafaayo ky'abaana ba Isirayiri. We twakomye ng'abaana ba Isirayiri baganye nabbi Isa alayhi assalatu wassalam. Twakonye ku bibinja tibatuuka ne baawukana ne engeri gye baatuuka okwawukanamu ebitujja kubiraba mu maaso. Ne wano we tukyali mu kiseera kino tukyabayita linnya limu abaana baki abaana ba Isirayiri, kubanga bakyegasse mu kulijekitinga nabbi oyo okujjako abatonde basatu, Maryam ow'ekitiibwa ne nabbi Yahya ne nabbi Zakariya alayhim assalatu wassalam. Twalabye nga Zakariya yattiddwa olw'ekyo, ne tulaba Yahya nga yattiddwa olw'ekyo, ne tulaba nga bakola enkwe zaabwe okubeera nga basaanyaawo Isa ibn Maryam. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala atulaga kaweefube waabwe gwe baakola, n'okuluma amannyo n'okulemerako n'okusimba nakakongo mu kugaana daawa ya Isa ibn Maryam alayhi assalatu wassalam. Owekitiibwa Allah tulaga embeera eno bwe yagamba nti falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Nabbi Isa alayhi assalatu wassalam bwe yalaba nga balemeddeko bakaafuwadde baganye daawa y'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, qala man ansari ila Allah. Kyava ayogera ekigambo ekyo ng'akyogeza ennyiike empitirivu, naam, ng'akoowoola olukoowoola olw'oku mutima, akoola Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abaako abatonde abaanukula daawa ye ekitiibwa. Man ansari ila Allah. Nga bw'olaba nti bannabbi buli batuuka mu mbeera ekintu ne kibeera nga kirina engeri kisituse mu mitima gyabwe, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'aleeta ki? Ng'aleeta nusura. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid. Kinani akyogera? Nabbi Lut alayhi salatu wassalam. Kyekiriwo alina abagenyi be bazzeewe okumukyalira, bagenyi ba kitiibwa ba malayika abalungi abasukka obulungi, naye ng'ali mu kawumu ey'abali b'ebisiyaga abajjula obubofu n'obwononefu. Baamugaana omuntu yenna okubeera ng'akola atya? Akyala ewuwe ewaka. Alam nanhaka anil alamin. Tetwagaana abantu okubeera nga bajjeewo. Naam. Kakati malayika zo zajja nga zize kusaanyawo bantu abo, nizajjira mu kifaananyi ky'abagenyi abalungi ab'ebitiibwa abanyirivu abasajja be baabalaba ne bagamba nedda, bano tubeetaaga. Nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala atukobaga nti haulai banati hunna atharu lakum fattaqullah wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rashid. Abange bawala bange, tafasiri ezimulaga tibawalabe bennyini basongako, mujjemba bawe. Hunna atharu lakum, bebaki be batukuvu gye muli, Allah bye yabatondera. Kireka bulungi muzifunula endala haulai banati, yani bawala bange, kubanga abantu babeera bawala baani? Abakyala babeera bawala b'abannabbi, abasajja babeera baani? Batabani b'abannabbi. Ensonga lwaki Aisha maama waffe, kitegeeza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaffe. Kitegeeka bulungi. Kakati Nabbi Lut alayhi assalatu wassalam nabaga nti hunna atharu lakum fattaqullah, mutya Allah, wala tukhzuni fi dhaifi. Tukh bikha kiva mukhaza, so si wala tuhzuni fi dhaifi, temunnakuwaza mu bagenyi bange, la
wala tukhzuni fi dhaifi temumpebuula mubagenyi bange abagenyi bange abazze wange okufunayo ikram okufunayo obulungi munze mujje mubakoleko ebigambo ebyensonyi ngandi wano wala tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rashid mumwe mwenna muli miwulenge mwenna muli babuyabuya temuli mwadde omusajja ayinza okukoona ku munene gati abange bino byetukola tebigwanidde tuli fenna baagaana malana fi banatika min haqqin tetuna kyetwagaza bawalabo wa innaka lata'lamu ma nurid kyetwagala okimanye bulungi kati wano wenjagadde ogendako wa nabbi Lut alayhi salatu wassalam qala law anna li bikum quwwa munyike empitirivu yamutuuka mablaghan azima empitirivu kyava agamba law anna li bikum quwwa wallahi mbakubanga nyina obusobozi au awi ila rukunin shadid obanga nyina kabira mummwe gyesobola okweyambisa okukola ki kubanga nabbi Lut alayhi salatu wassalam tiyali wa mu bantu abo tuli fenna era bwosoma surati qasas bwosoma surati shu'ara ejiraga idh qala lahum akhuhum byakyatuka ku Lut idh qala lahum Lut kubanga yali yava ni nabbi Ibrahim alayhi assalatu wassalam yali mwana wa taata we omuto fa amana lahu Lut nibasenguka bombiriri faqala inni muhajirun ila rabbi nibasenguka bombiriri kati yoji yabye bagenda Allah jakwata nabbi Lut alayhi salatu wassalam namutuma bantu abo tuli fenna nolekyo tiyali wamubo au awi ila rukunin shadid obanga nyina kabira je nsobola okweyambisa nimba tusaako ekigenyi basajjammwe ababuyabuya kakati okulaja nokwo malaika wezaya nukulira Allah naziragira kati bizali sudda uzisirisa bine bigenda masokola bitya yava mugam qalu ya Lutu inna rusulu rabbika la yasilu ilayka kati aungo kusidika kubeera bamaze okulaba nabbi nga atuse ku kisembayo naam nga batekeddwa okubeera nga baanukula yani faraji ya Allah uyakolya ngetya hatta idha stay'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha bamuga ya Lutu inna rusulu rabbika la yasilu ilayk wange gwe Lutu ife tuli babaka bamulezi wa Allah tabaraka wa taala la yasilu ilayk tebasobola kutuukako wadde okututuukako okutuusa ekyafayo gye kigenda tujja kukiraba kubanga wetumaliriza wano tugenda kuddayo okubeera kutondebwa kw'ensi biidhnillahi tabaraka wa taala tujenga tuyita mbannabbi bowekitiibwa Allah tabaraka wa taala naye mu kifo kino wetuli falamma ahassa Isa minhum al-kufra Isa bwe yalaba nga akoze buli kyonna kyasobola okukola baganyi ebyamagero babiganyi buli kimu bali kawefuna wa kumutta naam qala man ansari ila Allah kyavaako olukoola olwo olujjudde enyiike empitirivu qala al-hawariyuna nahnu ansarullah ba hawariyuna ne baanukula bano bagenda okufuuka basahaba be abagenda okusooka okumukkiriza mu bantu ababulijjo naam abagenda okubeera nga basooka okukkiriza nabbi Isa alayhi assalatu wassalam qala al-hawariyuna nahnu ansarullah bamwanukula batya Allah yali alina emyoyo gyalabamu obulungi mwaba abaganyi naam walau alima Allahu fihim khayra la asma'ahum mwalimu emyoyo gyamanyimu obulungi mwaba abakoze eki mwabo abali bagana nabbi Isa alayhi salatu wassalam Allah nakola iha nateeka ilham emyoyo egyo nagiteeka mu feeling y'okubeera nga gikkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nombaka wa Isa alayhi assalatu wassalam Allah gati wa idh awhaytu ila al-hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhadu bi annana muslimun nibagamba twanukudde Allah atulaga nti abaana ba Isirayiri nemuli abantu biyalondamu n'abateekamu ekirowoozo ekyo olw'obulungi bwe yali abamanyiimu ku bantu abasigadde ne babeera nga bayanukula nabbi wa Allah Isa alayhi assalatu wassalam kakati awo wewava abagenda okuyitibwa abanasara kitegereka era abagenda okugaana Isa babeere nga bayitibwa abayudaaya wewagenda okuva bajuzi abagenda okukakanyalira ku sharia ya Musa alayhi salatu wassalam nga tebaagala kumanya kyonna kiriddirira
kitegereka ate waveewo abanaswara bebo bowulidde ba hawariyuna naam ababaza okubeera bo nga balangirira nti bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kitegereka kitegeeza nti nno abanaswara bagenda kukkirizani bagenda kukkiriza Musa era nga baliyo bakkirizani kitegereka toyinza kukkiriza Isa lukkiriza lutuufu okujjako ng'okkirizani Musa alayhi salatu wassalam kitegereka kakati bana abakkiriza Isa alayhi salatu wassalam nabo bagenderere batuuke ekiseera balijekitinge Muhammad sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma lw'okumukkiriza kubanga mu kukkiriza Isa olina okukkiriza obubaka bw'aleese wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad mongoberera kakati waliwo bagenda okutuuka kati Christianity eyingire mu level endala nga yakafwali bukafwaliza Allah subhanahu wa ta'ala era yonge egamba nti ffe tukomako Isa tetusukkawo Muhammad tetukola tutya tetumumanyi kitegereka kakati ayatudde ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abasiramu bakkirize nabbi waabwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakkirize nabbi Isa alayhi salatu wassalam bakkirize nabbi Musa alayhi salatu wassalam la nufarriqu bayna ahadin min rusuli abibasiramu abayudaaya ffe tukoma ku Musa ebisigadde bubuze bufere tetwagala kumanya abibajuzi ila yaumina hadha n'olwaliro n'olwennyini tugenda kusomako ebirimu ekiyitibwa at-Talmud ya Talmudi kyekitabu kyabwe ekitambuliramu amateeka gaabwe ekitambuliramu ebintu bingi kugamba ekyali badde kikunganya fiqh waabwe naam ekiringanga bwalirabye eno mu Busiraamu Fathul Bari Fathu al-Bari okubeera nti batuuke muziri enamule eziri original batandika okuzijjamu amateeka bannyonnyole bagaziwe ekitwa Talmud naam Talmud bw'okikoonakaawo kyekitabo ky'abayudaaya naam kati bino byetwogera wano wetuli omusiraamu ajja kwetaaganga ketwogera akona bukonyi wali mu ssimu ye kati okona mu bukonyi awo ekitwogerako okisangawo answer speed nga tomenyese ogenda kusiŋŋaana enzikiriza yaabwe ku Isa enzikiriza yaabwe ku Maryam enzikiriza yaabwe ku abantu abo ababiri nga bonna tebabayinaako kyebakkirizaako okujjako okubeera nga bitonde ebibi bal Talmud ekisarraha kikumi ku kinnaakyo nti Isa ne Maryam bali mu muliro bali muki bali mu muliro bamuyita Ben Pandera omwana waki bwetyo Talmud bwemuyita Ben Pandera mwana waki omwana w'obwenzi bweyo tebamuyita oyo bategeeza Isa mutabani wani wa Maryam Maryam mu ngeri y'emu bamuyita mwenzi balaga nti abantu bana ababiri Allah subhanahu wa ta'ala yabateekako ebikolimo nga bakyali ku dunia era mu ngeri y'emu bali luddawa bali mu muliro abo bajuzi kitegeeza tubabuulira Isa wa min babi awla tubabuulira Muhammad sallallahu alayhi wasallam bali jekitinga Isa in the first place babiranga balina okulijekitinga mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ekyokubiri era nga Allah bwati fama kanu liyuminu bima kadhabu bihi min qabl tebayinza kukkiriza bye bakaafuwalira edda fama kanu liyuminu bima kadhabu bihi min qabl kakati abanaswara wano nyongera okuwakkaatiriza wategeere bulungi kubanga tubeebuza nnyo abayahudi abanaswara bebaani bajja batya wano wetuli wewava abanaswara bebana abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuha alladhina amanu abange mwe abakkiriza kunu ansar Allah mubeerenga muri abo abataasa Allah subhanahu wa ta'ala kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina nga Isa mutabani wa Maryam buyagamba ba hawariyuna man ansari ila Allah nababuza ani oyo agenda okuntaasa ataase ne Allah ila Allah yani ma Allah banana hamu kimanyi bulungi nnyo huruful jar tatanawab ennyukuta zino ezajar emu ejja n'ekiikirira enki endala kati ila ejja ng'etegeeza ki ng'etegeeza maa kitegereka
man ansari ila Allah, yani man ansari ma Allah, ani oyantasa ne Allah, ani atasa Allah, ani atasa dini ya Allah, ani atasa ombaka wa Allah. Eyembera ombaka yajibera mukko naam, yagenda nga mu aswaq, nagenda mu katali, ani ajukira ku butale bwa jahiliya, suuqu iqav, ako kamu. Akokubiri suuqu iqav, akokubiri suuqu dhul majaz, akokusatu suuqu majan. Obonna bwali butale obw'amaanyi mu jahiliya, bakuŋŋaananga abantu ne bava mu mawanga ag'enjawulo. Akasooka iqav, akokubiri dhul majaz, akokusatu majan. Obonna butale bwa jahiliya, obwe bwali businga okwatikira obumeka? Obusatu. Kati wabanga n'obutale obulala obuli regional, naye awo bwabanga international, amawanga ag'enjawulo ne bajja ne bagula omu ebintu eby'amaanyi, abusubuzi ab'amaanyi, ng'omusubuzi omwayinza okujja ng'alina eŋŋamiya ze nga 15,000 bizze kweta maali ya musajja atya? Musajja omu n'atuusa ebyamaguzi nga yemujjukira Abdurrahman bin Auf byatuukanga e Makka ne kaafila ye ng'eriko abasajja abayitirivu obungi, eŋŋamiya mpitirivu, madda albasara tunuulira eri, zonna zeetise biki? Byamaguzi. Baabeeranga mu butale obwo obw'amaanyi. Kakati Nabbi sallallahu alayhi wa sallama mu kaweefwe gwe yakolanga mu da'awa nga Abakuraishi bamuganye, yagendanga mu butale obwo naga man yahmini fa uballigha dina Allah, man yahmini fa uballigha dina Allah, ani ankuuma sobola okubeera nga ntuusa eddiini yani? Eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yembeera yemu Nabbi Isa gye yakola atya? Yalimu. Naam. Aha. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah, qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Abatali basiraamu batera okwebuuza nti ate bataasa batya Allah, era bakikosa mu kutuvumirira nti Allah tebamutaasa. Kyebayita okutaasa Allah, kutaasa ddiini ya Allah tabaraka wa taala. Kyebayita okutaasa Allah kwe kutaasa eddiini ya Allah tabaraka wa taala, so si okutaasa Allah nga Allah. Abasiraamu be basinga okugulumiza Allah tabaraka wa taala. Ate embiranye eri wakati waffe n'abatali basiraamu mbiranye yaki? Yakujooga Allah na kumutenda na bitendo bya bunyomoofu, bitendo bya bunafu, bitendo bya buteemalirira, bitendo bya kubeera nti nno ogattagatta mugatte fulemu na mipiira na mayembo na gundi okufuna eggaali. Obusiraamu bwazimbibwa ku ta'dhimillah, kugulumizaani Allah subhanahu wa ta'ala. Nolekyo okutaasa Allah, kutaasa ddiini ya Allah tabaraka wa taala, ekyo Nabbi Isa alayhi salatu wassalam yennyini muba mugoberera mazima byewalisanze ng'akola ki? Nga yennyini akyogera wano, man ansari ila Allah, ani antaasa ne Allah wange, yani ani ataasa eddiini ya Allah tabaraka wa taala. Kitegereka amanna billahi, tukkiriza Allah, washhad, era beera mujulizi owange gwe Nabbi Isa bi annana muslimun. Tukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, era beera mujulizi nti ffe okuva olwaleero tuli baki? Tuli basiraamu. Wano nno waliwo ensonga nnyingi abalungi. Esooka, abagoberezi b'abannabbi bonna baali baki? Baali basiraamu. Twayitandise kuviira ddala ku Adamu alayhi salatu wassalam, ne obudde bujja tugendako. Buli nabbi yenna osiŋŋaana ku ye, aya eraga nti yali musiraamu, abagozi baali basiraamu, yali musiraamu, abagozi baali basiraamu. Buli nabbi yenna mu bannabbi abalina ebyafaayo ebigazi mu Qur'an kirikkirya bulunyo, baali basiraamu. We tuli wano tuli ku Nabbi Isa alayhi salatu wassalam, abaamukkiriza abaamugoberera baali baki? Naye nga bayitibwa batya? Bayitibwa banasara. Kati aya eno Allah aleeta ebigambo ebikwatagana ku nasr, okutaasa, n'aleeta ebigambo bisatu mu aya etya, era nga mwe muva abantu bano okuyitibwa abaki? Abanasara. Lwaki bayitibwa abanasara? Naam, ya ayyuha alladhina amanu, abange mu abakkiriza, kunu ansara Allah, mubeere mu abo abataasa Allah, yani abataasa eddiini ya Allah, abataasa sharia ya Allah, abataasa ekitabo kya Allah, abataasa bannabbi ba Allah. Kunu ansara Allah, abataasa amateeka g'ekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ansara okiwulidde bulungi awo? Kama qala Isa ibn Maryama lil hawariyina man
ansari kikomyewo ekigambo ekyokubiri kikomyewo omulundi ogwokubiri man ansari ila Allah nga Isa bwe yagamba abaana ba Isirayiri n'agamba ba hawariyuna babaali bamwanukula yani be bagenda okumwanukula abo yali akola mu baana ba Isirayiri okutwaliza awamu man ansari ila Allah ani antaasa n'omulezi wange Allah tabaraka wa ta'ala qala alhawariyuna bahawari bagamba batya nahnu ansarullah abayigirizwa bannabbi Isa alayhi salatu wassalam bayite abayigirizwa ba Yesu Kristo olwaleero abaliko enzikiriza entali ntuufu nga baali ku kirala bano baali ku kiki bano abakkiriza babakkiriza mu nzikiriza ndala nga nabo baali ku kiki nga nabo baali ku kirala amanna billahi tukkiriza Allah oli mubaka tukkiriza Allah washhad beera mujulizi bi annana muslimuna nti mazima ddala ffe muslimuna tuli baki tuli basiraamu tujjeewo ekisookera ddala nti baali basiraamu ekyokubiri tusiŋŋaana mu Qur'an inna alladhina amanu walladhina haadu wannasara wassabiina man amana billahi walyawmi al-akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Naam, aya tujiwulidde bulungi. Inna alladhina amanu mazima abo abakkiriza yani abagezi bombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam Allah yatandikirako walladhina hadu naba yahudi abagezi bani bannabi Musa alayhi as-salatu wassalam wannasara naba nasara bibagezi bani bannabi Isa alayhi as-salatu wassalam wasabiina basabiina ba ulama baina kebigambo bigazi nolecho tubakoneko bukonyi tubalekaawo kubanga betwisinga okwetaaga bonna betwogera abategereka webali wano kitegeka bulungi wannasara wasabiina man amana billah yanakkiriza Allah wal yawmil akhir nonna kulwenkomerero wa amila salihan nakola emirimu emiki emirungi falahum ajruhum inda rabbihim amanyi nti alina empeera ye emuliize yani ejjana eri Allah subhanahu wa ta'ala wala khawfun alayhim tebalina kutya kunna bagenda kusagala kunna kulenkomerero wala hum yahzanun wadde okubeera nga banakuwalira ebyo ebyakola bitya ebyabayitako emabega nti balina ekyebbeeyi kyebalika ku duniya nga bakimiisinga kitegereka kati eno aya eriemu kweza ayati abasiraamu ze basoma nagati walladhina hadu wannasara naam ate man amana billah akkiriza Allah wal yawmil akhir nagati ze ndi munasara manasara ba Christians je ze ndi munasara nakkiriza Allah era zikali wali nonna kulenkomerero nolwekyo ninda mpeera yange kuyingira ki kuyingira jana ya Allah tabaraka wa taala no mu yahudi najja gamati bani ba abayahudi seba Jews ndiye Qur'ani ya mwenyini ekinyweza nafe tugera ku kasatu gama tukiriza katonda nonna kulenkomerero no mulokole andi enabi banaswara batambude bwani bononna fala khawfun alayhim wala hum yahzanun nedda ayeno etegeeza ki nendala nyingi mwezi Allah yakiddingananga nnyo nga amazo okwogera ku bikolobero ayezo zajiranga luddawa amazo okwogera ku bikolobero n'obubuze n'obukafiri ba ahli kitabi babani Israeli azabalaga obukafiri n'obi n'ebikolo nam buyamalanga n'atuuka ku nkomerero n'ayogera ebigambo ebyo oba n'aleeta ayi ziraga nti bonna si beebamu laisu sawaa min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatiluna ayati llah ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir nam okutuusa aya zikola zitya jezikoma kati ayati zino zitulaga nti bannabbi bano babanga n'abagoberezi baabwe nga bali ku busiraamu bwennyini abasiraamu bwe bakola batya bwe baliko ng'era wano wennyini bwe tuli bwe kyeyoleka obulungi abagoberera nabbi Musa alayhi salatu wassalam bayitibwanga batya nam bayitibwanga bayahudi era abo bonna babanga ba anbiya b'abayahudi milla ya yahudiya gye bakolanga batya babeeranga ku milla ng'eyitibwa yahudiya abayahudi neviira ddala eri mu luzungu eyitibwa eta Judaism gye babeerangako
okuva ku nabbi Musa alayhi salatu wassalam nga gye baliko nga eyitibwa Judaism. Eddiini yaabwe baki Busiraamu, milla yaabwe eyitibwa etya Judaism. Kitegeeka bulungi. Ne tudda ku banaswara, Allah abayita abanaswara ate akulaze washhadu bi annana muslimun. Eddiini yaabwe ya Busiraamu ate milla yaabwe eyitibwa etya Nasraniya. Kitegeeka bulungi. Ne tudda ku mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam babeera bayitibwa Busiraamu, abaguzi mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kitegeereka. Kakati nga tuzzeeyo wali emabega, bw'owulira aya yonna ng'ekulaga ekyo kiba kitegeeza nti abo bonna abakkiriza bannabbi mu kiseera kyabwe olukkiriza lubateekeddwa bakkiriza. Abayudaaya abakkiriza nabbi Musa alayhi salatu wassalam mu lukkiriza olutuufu, kubanga si buli muyudaaya nti yakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala olukkiriza olutuufu. Mulimu abaakaafuwalira Allah subhanahu wa ta'ala nga nabbi Isa tannajja, ebya nabbi Isa tebinnabaawo. afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun. Tulabanga bajjanga mubaamu abakkiriza nga mubaamu aboononefu nga mubaamu abakafiiri, naye nga bonna batambulira mu kisinde ekyo ekiyitibwa kitya Judaism. Kitegeeka bulungi. Ne mubaamu abakaafu nga bwolaba ndi Busiraamu. Mulimu Abasiraamu, mulimu abaki abagozi ba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulimu abagamba nti bali mu milla ya mbaka Muhammad nga bakafiiri oba nedda. Kati Allah kyava ateekawo akakolezo man amana billahi walladhina hadu, n'abali ku Judaism, ku Buyahudi, abali ku Buyahudi abo. Man amana billahi, eyakkiriza Allah mu butuufu bw'okumukkiriza. Mwabo abaali bagoberera nabbi Musa alayhi salatu wassalam nga nabbi Isa tannajja, kubanga yamurejectinga, eyagaana Isa mu kiseera ekyo yafuukira omukafiiri outright. Kitegeeka bulungi. Eyafanga ali ku Judaism, eyafanga ali ku Yahudiya ngakkiriza nabbi Musa alayhi salatu wassalam mu butuufu bw'okumukkiriza, fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ne tudda ku bagoberezi ba nabbi Isa alayhi salatu wassalam, tubaleba Ansar, tubalabye abanasara bahawariyuna nga bakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala, bakutte sharia nabbi Isa alayhi assalatu wassalam. Kyokka ate essaawa egenda kutuuka batandika okufuka firaq, ebibinja. Mwingiremu bannabida nga bwe tugenda okulaba aya etulaga babani Israel nga baatuuka ne beetimamu, ne mubaamu abasigala ku sunna, ne mubaamu abadda mu bida naye nga bakyali Basiraamu, ne muddamu n'abaakaafuwala. Aya batulaga bulungi nnyo, warahbaniyatan ibtada'uha, abazuula ebintu mu ddiini, netulaga n'abaakaafuwala nga be basinga obungi mu abo abagamba nti bakkiriza nabbi Isa alayhi assalatu wassalam. Aya etandikira nagituwa wetandikira ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Kakati aya eyo olw'obuwanvu bwayo nga tugenda kugyetaaga nnyo mu maaso, bwe tugamba tugigaziye kigambo ku kigambo ng'ate era egenda kujja mu maaso, obudde bujja kuba bugendedde bwereere. Kyenjagaddemu wano Allah atulaga nti warahbaniyatan ibtada'uha, baazuula obusosoddooti mu ddiini yaabwe, byajja mu maaso oluvannyuma, si byatandika. Baasookanga basahaba bwe batandika bali nabbi sallallahu alaihi wasallam, oluvannyuma ku mulembe gw'abatabiina batandika okulabikamu baamawale, abagundi abazuuzi mu ddiini, bakadariya ne bajja, bakhawariji ne bajja, oluvannyuma mirembe byaddira bajahamiya ne bajja, bamutazila ne bajja, nga n'abali ku sunna bakola batya bwe bali. Ate nga n'abashiya barrafida nabo olwo bazze bali bakafiiri babatiniya barrafida, bagamba baki? Bagamba Basiraamu. Ate bano tutwale ba sufiya, tutwale ba murji'a, ate nga ebinja byabannabida, si byabaki? Si byabakafiiri. Ate nga mulimu n'abali ku sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abaziremeddeko. Nga bw'olaba ekyo kyennyini ekifaananyi ekyo Allah akitulaga mu Bani Israel.
katukonwa ne wasooka wokka banga yatujajira bayo nambujjufu wa rahbaniyatan bitadauha ma katabnaha alayhim obwo busosoddooti bwe babweteekako beera mu kigo towasa tokola otya nam bibakyeteekako fama raauha haqqa riayatiha kyokka wamu nekyo ne beeteekako eggugu Allah lyataabateekako fama raauha haqqa riayatiha ate neggugu lyennyini lye beerazamako ne libalemerera okuliteeka mu nkola nobasiŋŋana nga faaza ate alina omwana basisita bali mbuto basisita bali mbuto fama raauha haqqa riayatiha ekyo kibinja kimu nam fa ataina alladhina amanu minhum ajrahum Allah naawe abakkiriza mubo abaalemera ku mulamwa ku nnono kubukkiriza empeera ye abatambulira ku sunna wa kathirun minhum fasiqun abasinga obungi kubo bakafiiri fasiqun eri wano eri maana kafirun tulabye emiteeko esatu omuteeko gwaki omuteeko gw'abakkiriza abazuula mu ddiini omuteeko gw'abakkiriza abaalemera ku buufu n'omuteeko gw'abo abaaviira ddala ne bafallatha Allah ne bagamba Allah alina omwana wa kathirun minhum fasiqun eyo embeera yajja oluki oluvannyuma tuddeyo wali nga tumaliriza kakati bano bahawariyuuna bakkiriza nabbi Isa alayhi salatu wassalam naye ekigambo kinene puresha y'amaanyi bamuaridhuuna bayitirivu yaani hatta ne baulama n'ababadde abazito mu kutaputa ebitabo bakafuwadde baganye nabbi Isa alayhi salatu wassalam hatta ne baubad n'abasajja abasinza abaatiikirivu abamanyifu abaavuddeyo ng'emitaafu gibasibye mu byenyi wange Maryam bikino byotuleetedde abasajja abakuuma ensa nefaanako bwebityo nabo bamuganye ebbanga lyonna ekigambo kitambudde bonna bali ku nnono yakulemera ku Isa n'okumurijectinga ithan okumukkiriza kigambo si kyangu baagala okwejjamu akantu konna akayinza okusigala mu mwoyo okukakasa obukakafu bwa Isa alayhi salatu wassalam kyebaava basaba Isa abasabire Allah abeekintu kintu kyabakolera kibajjemu oluntu olusiga nti oba bannange ffe oba tuge olwo sitaani tegana kubanga izina ekiyita mu lujja kyeyisa mu kiki mu mutima wani tetubeera oba gwe abaana ba Isirayiri bonna abamanyi bonna barijekitinze baubadu bonna barijekitinze abantu bonna bari nam tetubeera nga tulinamu akantu nti omukkiriza aba asookuba n'akakola katya n'akamuyita mu kifuba kakati baagala kaviiremu ddala babeere ku safa ku yaqiin etaliimu kubeera nti sitalina kyesobola okubeera ng'eyisa mu mitima gyabwe kyonna kireka bulungi nnyo idh qaala alhawariyuuna ya Isa bna maryam hal yastatiu rabbuka ليتا آية إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء abaana ba Isirayiri ba hawariyuuna amaze okukkiriza nabbi Isa alayhi salatu wassalam twategedde engeri gye bamukkirizamu nam bwe bagamba nabbi Isa alayhi salatu wassalam ne bamugamba nti hal yastatiu rabbuka lwaki totusabira omulezi wo ayunazzila alaina maidatan minas sama natuleetera ekijjulu nga kiva mu ggulu malayika ne zikireeta ne kitubeeramu netubeera nga twongera okukifunamu emigaso gino gye bagenda okwogera mu maaso naam قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين naam genda mu maaso قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين خلاص إن شاء الله أو نيني تتجند وكتادك لكو آية بإذن المولى جل وعلا وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.